Eradde banyabo ne basewo amanya gange bampitabira Enoch Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu bw'omutwe n'ekirala nti twagala abantu baffe babeere n'obulamu obulungi nga bali productive mu community so osobola okumpita psychiatric clinical officer so leero mu video yange njagala kubalaga engeri gy'osobola okwetangira oba overcominga okwerabirabira buli kaseera oyinza okuba nga tonaba kuweza myaka 6 naye nga weerabira buli kaseera ogenda mu nyumba okukima amaazi naye nga okomawo nga weerabira ekyobadde ekikutuute ki mu nyumba so obanga okyali mupya ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala so ekintu ekisooka tugamba nti treat the underlying cause nti oyinza okuba nga olina obulwadde olina stress oyinza okuba nga olina obulwadde bw'okuyongobera oba weeralikira ekisuuse nti identify soko onoonye ekintu ekikuleetera okweralabiralabira nti bw'okisanga n'okijjawo okay nti osobola okukola ki okuva mu kweralabiralabira okay so you have to treat the underlying cause so obanga olina depression yakusumbwa oba okuyongobera oba okweralikira okusuuse oba stress yebanga ekusumbwa oba okweralikira okusuuse nti ebyo ebintu sooka onoonye ebintu ebyo ebikuleetera okubeera ne stress ebikuleetera okubeera n'obulwadde bw'okuyongobera nti bw'obijjawo then okwerabira nakukola kya genda okuvaawo okwerabira si bulwadde okwerabira nti kabonero akalaga nti waliwo ekintu obulwadde obukola ki obukusumbwa okay so obanga olina stress tugamba nti sooka onoonyereze ki ekikuleetera stress obanga olina amabanja gasasule obanga olina abaana b'okuweererera tolina engeri gy'okufunamu sente noonya ngeri gy'okola ki maybe okufunamu omulimu okusobole nga omeeting ezo needs okay obanga ebintu bikusuusizaako omuntu alina obulwadde bw'okuyongobera nti genda olabe omusawo asobole okuba nga akuwa counseling entuufu then ebintu by'okwerabira bigenda kukola ki bijja kuvaako okay then ekintu ekyokubiri nti exercise the brain and make it active nti bw'olaba omuntu bw'aba nga akola kye tuyita exercise buli lunaku nti zino maaso zaffe oba ennyama zino zibeera ki zibeera z'amaanyi ne zibeera strong okay n'ebwongo nabwo nti obwongo bwaffe baba nga tubukozesa mu bintu ebituleetera okulowooza n'obwongo bwaffe bubeera ne capacity ey'okukipinga information ne bubeera ki ne bubeera active kaŋŋambe nga oyinza okuba nga wengeginga mu bintu nga okusoma ebitabu okay obanga ozanya buno obuzanyo tuyinza okugamba chess oba puzzles zikuyambako obwongo bwo okubeera ki okubeera active okay n'okubeera n'abantu okubeera n'ebiseera n'abantu bo family yo n'abantu abalala nti kikuyambako obwongo bwo okubeera ki okubeera active okay then ekirala nti okubeera nga mubeera mu discussion waliwo akaseera abantu bwe baleetera ebirowoozo nga muli mu discussion having discussion oba nga mwogera ku kintu nga mwagala kulaba amagezi eba musobola okuva mu kintu obuzibu bwe muyita mu bukyalo muyinza okuvaamu nti naawe genda obeere mu bintu nga bwe bityo oba enkiiko okay osobole okuba nga naawe owaayo ebirowoozo n'owa idea ngeri gy'okola ki engeri gy'olowoozaamu nti kikuyamba kibeera kirungi eri ki obwongo bwo okay so obanga okyali mupya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala then ekirala twaniriza abantu okujja babeere nga bapataninga naffe kubeere nga tweyongera okusomesa abantu baffe mu byalo byaffe ebintu ebikwatagana n'obulwadde bw'omutwe n'okubeera n'obulamu obulungi basobole okubeera ki productive kubanga research egamba nti ensavu buli kukikuma abantu abalina obulwadde bw'omutwe nti basooka kugenda eri abanadiini okay okubasabira then ne balyoka ne bajja mu ddwaliro nga last resort okufuna obujjanjabi okuba mu basawo abatendeke nga nze oba tuyita psychiatric clinical officers oba psychiatrist okay so twagala kukendeezako eno gap naye nga twetaaga abantu basobola okuteekamo nga sente basobola okukugulira eddagala ery'obwongo abasobola okujja ne bafacilitating our community mental health programs so nga olina interest oyinza okubalira muntu ekitongole tukwaniriza era tujja kubeera basanyufu okay so n'ekirala nti adopt a brain health lifestyle nti abantu bangi oyinza okuba nga weerabira kubanga
waliwo engeri gye weeyisaamu mu bulamu bwo etali ennungi eri obulamu bwo. Kubanga research egamba nti obwongo obukola bulungi bwe bwongo bw'osanze nga omubiri nagwo guli bulungi. Okay? So tugamba nti lya emmere gye tuyita balance diet, emmere erimu vitamins, emmere ate emmere tugisanga mu bintu nga fruits oba nga bintu nga cabbage, ebintu nga eggplants, okay? Ebyo enanasi, ebyo ebintu bituyambako okuboostinga brain kubanga tusanze nti bw'obanga omuntu yeerabirabira nti waliwo deficient of vitamin B12, talina vitamin yo12 mu mubiri gwe oba B12 gye tuyita mu luzungu gye tuyita thiamine. Okay? So twetaaga obeere ng'okola exercise buli lunaku, nti exercise ebeera nungi nnyo mu bulamu bwo, nti ejjamu obukyafu mu mubiri n'obwongo bwo bukola ki? Bufunctioninga obulungi. Okay? N'ekirala nti olina okuba nga weebaka ekimala, at least obeere nga weebaka ssaawa 4 n'okudda waggulu. Nti abantu abasinga batera okwerabirabira osanga nga tolina obudde obumala obw'okwebaka. So obwongo nabwo tebubeera n'obudde bw'okola ki? Bw'okukeepinga information gy'oyagala bukeepinge. Ky'oba olaba ogenda mu nnyumba n'oteeka wali simu n'ogyerabira, n'ogenda okukima amazzi n'okola ki? N'obyerabira. So nga mmaliriza ngamba nti n'ekirala nti bw'obanga bisuuse nnyo tugamba nti osobola okuwandiika lisiti y'ebintu by'osobola okola ki? By'oyagala okola. Nti bwe weerabira n'ogenda ku lisiti, okay, neerabidde kino kankikole ki? Kankikole. Okay? Okwerabira it is not a normal part of aging. Nti omuntu bw'akula okwerabira si kyekiri oba ekitundu ky'okola ki? Engeri gy'omuntu gy'akulamu. Naye nga bwe tukola ebintu bino ne tulaba nti ne tweyisa obulungi ne tulema okunywa omwenge excessively, kubanga omwenge tugambye nti omwenge gugenda paka ku bwongo ne gwonoona engeri obwongo bukola ki? Engeri gye bukolamu, engeri gye bustoringamu information. So bwe tubeera nga tetuli mu bintu bino bwe buti ebyokunywa omwenge, ebintu ebituleetera ebyaffectinga obwongo bwaffe, nti tujja kubeera n'obulamu obulungi, tetugenda kukola ki? N'okwerabira tugenda kukola ki? Tujja kuvaawo. So neeyaziza nnyo, kambalayo mu vidiyo yange eddako, obadde ng'okyali mpya ku channel yange ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala. Mwebale.